Greetings to everyone. Thank you so much for the opportunity given. Nze bampita Julio okuva mu B2C era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Ndi musanyufu nnyo eri sister wange Spice Diana kubanga ffenna tuva wala nga tukyambala obusapatu bwa bbulu ne tutambula eri waffe awo nga tukkirira we twambuka nga Spice akubye akayimba naye twebaza Katonda Spice because I mean look at we now from there to where we are now celebrating 10 years of Spicy Diana as we are celebrating 10 years of B2C music. Thank you so much. Because it's a celebration of 10 years. But one thing we are going to say, thank you so much to the media fraternity that has pushed the brand Spicy Diana to where it is right now. Because if it's not the media, tetufuna dakasente akatutusa myaka 10. Amaba to serve information, music to the people. Nebajja nebatuwagira mu bivulu nebatuwa kasente to be where we are right now. So thank you so much, and to the people that have supported Spice Diana, the fans, big up on yourself. Katubalabe omwaka ogujja nga 10 nga kino kibadde tukibossinga like nobody else. Basawo ne banyabo abali batandisitali okuva mu B2C. As we are kickstarting the celebration, a big celebration of Spice Diana, 10 years down the road. And we are so much humbled to be part of that big story. We did a song way back in 2016, 16 I think, 15. Probably Liberator and Zebra, the Spice Diana. Spice Diana is a great artist and a component in the industry. One of a kind. She is one of the few artists kolaganya almost every artist. Simangu achikola but at least special in a way. Spicy and Source Management, big up on yourself. Thank you so much for playing that role. It's really incredible, yeah. Now, bana mawulire twebaza nnyo okutambuza emboozi Spice Diana for the past 10 years. Thank you for doing this. Abamu musanze along the way, abamu mwatandika nabo, nabenda awo wano betwatandika ddala emyaka gyaffe Spice bifaananamuko, so ebintu bingi bitufaanaganya. Twesanga tufatiranga yewamu, twesanga ba TV, ba presenters, ba producers, abasinga wano betulaba betandise nabo. Olaba ng'ebintu ebisinga tubikoze mu ngeri efaanana. Spice, thank you so much. Okubeera ng'otabulemeza kubaleteekawo competition. The last 10 years, special year. Because byonna banamawulire mwebale nnyo okumwagala n'okumupushinga n'abawagizi be mwebale nnyo okwagira Spice Diana. The gadgets, big up on yourself. Amanya nedowoozi Mr. bless you. Amanya nedowoozi Bobina Kisoli of B2C. Congratulations Spice. Guli mukisa gw'amaanyi nnyo kubanga ati fe abayimbi abamu abafuna opportunity okolako akayimba ne Spice. She's a star girl, mukyala wa kabi ne management yonna. Big up on yourself, manager Roger. Omanyi omusajja oyo akwasaganya abantu ate omusajja ayagala industry nnyo era big up on yourself Roger, webale nnyo wagala industry, webale nnyo okukwataganya abantu ne bafuuka ekintu kimu. Kati nyongera okwebaza abantu abawagidde Uganda Music. Mwebale nnyo mwebali nti bwe mubeera eyo mukimanye nti tusiima bye mukola kyonna kye muteekako engalo nga mwagala industry ya Uganda egende maaso. Big up on yourself, tuwagala nnyo ate kambajjukize nti nga 10 January tujje tuwagire ka Spice Diana bambi. Mujje ukawagire bambi. Kana kaine mpisa, kana kakabi. Mukimanyi ekyo nammwe ndowooza mubeere mukimanyi kana kakabi. So big up on yourself Spice Diana. Social media, mwena media yonna mwebale nnyo kuwagira, mwebale kutuusa bubaka eri bafaanyi baffe. Tuwagala nnyo. Big up on yourself. One love.